Jangu nawe ku gate ya ready. Wo kalwaliro yitawo yambuka wano wenyini ku gate ya ready wobo oyingira. Habula bannange. Kozo oli weziro. Yingira gwe. Nze mbadde era nkukozesa. Mbobadde watuuse ddawo ng'okubisa. Nze gate nagira dda ngizo okulaba essimu yo nankwate ya time wojja kitegeera. Aya time wa kibuga gwo mumanyi. Amanya basi gwo ozanya nnyo. How are you? Good, how are you? Chichi, ng'omwami akulabiridde ogezze. Ate nkole kinajja kulya. Mukwamaanyi atadde mugamaanyi. Najja kulya era nze kyenkola wano. Omusawo oyambala golodi ni kano konka ngenda nako. Kano kono ndeka. Kandabeko bulabi. Oyagala okatwalira buli bugala friend bwo. Ate lije waje nakujja kate kasikola tekagitwala. Kagitwala. Basi noli mbugundi sikola. Mbadde nkusubira mbashadi yaba Sophie bani. Bonna ngatta. Mama ali atya mu. Mama mulungi muje balena. Soko nyumize kani mama wali ku muzikiti maybe. Si Haji Medi ng'omuvuddeko. Waliwo mama bamuyita batya. Ani oligwa kukutanga naye. Si bitimbe oti. Bitimbe. Tabamu. Muhali atoli mukujira koti. Banange mu kyalo naye. Tutuli mu kyalo tuli bulungi ngambi. Era bali kumpisamu kasimu. Nze nabadde yidegena kumbowa. Kenenga kati ngandi awo ngamba olunaku lwancha lwayidi. Nkoze ncha mbali awo notegerera. Nekoma nyina. Abasi nze sobola kukikkiriza nti nsobola okulya yidi wotali. Olwo tugenda. Naye mbadde ngamba bawanva mbuvi. Akasimu kanabagala. Nabagala yabawe bamutwala simanyi mu kyalo. Waliwo musajja yamuwasa nemba mawala ebintu bye baleeta. Nabagala yali yeeraga. Ebibyo byali bingi nnyo. Kyemmanyi kasi. Naye nabagala omanyi omuntu okujja n'entebe bayita buno obutebe buno sofa set. Obuvaamu obutto. Sandula gwe nali manyi. Ne bayita pipe y'amazzi. Ngaya ngambanga gwe nakawesa gwe kubulira. Ne bayita obunyanya babugabaga bakaawo bunyanya nga butaano. Simanya ne mama baamu. Yabugana. Era mama mumanyi. Henda banange tweraga tetulina naye twemalira. Yagamba siri bubi nnyo. Yagamba siri bubi nnyo muwe bali ne bagundi nigwe Sandra yaswala. Naye banago gwo mukolo gwansu bwanandi yagadde nembawo mu teki. Si ole yali yeraga. Nenkuba akalulu nga Sandra ndaba bamuwa obunyanya. Muko. Muko. Ngotukeze. Sanshukura muko. Yewa komko. Kale. Ati mbadde nche bakiriza. Nenzo okulira. Obukule. Ngabasi zetuse. Nasa shukura. Kale muko. Jewa leko. Kale muko. Bali batyabe. Babadde sibabi. Jewa lekeno. Wetu kyompola mpola. Ejana kuzino jikaluba mu. Era. Na era tukwasaganya. Nabwe tulibwe tutyo. Wakatuka. Nakajja. Nakajja. Ati mbadde mutulo mayina komyewo leti. Konza akandebakemu nebekera kutambula. Sawa no ziri 5. Engere nkyajja yidi. Esawa ziri 5. Sawa 5. Ntere ngende ku bajiro. Nenda ko katonna genda. Anti cha. Nze mbadde ngamba. Nti ndowooza nandigenze kati mu katale abasi nga bwazza kyayina amaanyi abaso kyayina amaanyi. Ugenda kumperekerako mu katale. Okushuwa kugula ebintu tugende. Ngende mu katale shopping njagala kugulayo nkoko ngabbi ennyama muchere olwalero nno njagala nfumbe kabasmati akateekemu kakube ekirungo awo pilawo ajja kuvaayo bulungi akageri katulina omugenyi bw'alya kabasmati abeziro bwana abanyumiza naye gwe wantegeera kati njagala tukole bwe tutyo ate ndowooza taata nsaba tukole nga we twakola ku Easter enkoko tugule ziri ensava buli kimu ebirungo kino kiki Sente zino zigenda kukola ki gobodo osabye zaki sigo osabye sente ati kyenkugamba ki kino taata mbadde nsaba ebintu byenkya ku yidi
ngende mu katale mbigule lumu sagala keera yate echa encha yeyidi ate lero nguleko ebimu ate encha nzireyo ate noloza bade encha kijukira naye nawulidde ku radio eggulo nga boogera encha yeyidi olwokusatu kale tewali mutawaana kati mbadde nsaba ku ssente ngende ngule ku bintu zino gino guno gumu kitundu gi mbadde taata bibino byenjagala njagala nguleko abaya nguleko abasmati kilo nga 3 kuba nja kukasiika bulungi ono asobola okuddayo ku mukyalo ne kahaafu nsiikeko enkoko nga 2 nguleko ennyama amatooke bwe bityo ojjukira biri bye twakola ku Easter ng'engeri gye waleetamu ebintu wano enkota nnamba muceere biki kyembadde njagalaakayidi tannakalaba kayidi era gwa basisirika nze bwe mba ndi mu kugira waneeno agenda kutuwa maama nga wamuwa ku gundi siganye naye siinaawo leero sente endala ezo ziriwo njagala ove mu muzannyo taata ate muzannyo gutya nsaba ku ssente zizino nawe tosobola kumpa mutwalo gumu kitundu ga kuliko abaya kuliko emmere kuliko ebyokunywa kuliko buli kimu kati ate abaya wamwankwatirako abaya waffe Charles otyo oyogedde bulungi nnyo nti Charles wangi njagala obeere serious yes abaya takukwatako tokimanyi bulungi nti nze ndi musiraamu bulijjo tokimanyi nti nsiiba era nkimanyi era twakkaanya negamba oli waddemba okusigalayo mu ddiini yo kati nasigalayo nti olunaku lwaffe ate nze nzaani gwe Charles olwange lwaddi Easter nga weejaga kubanga lwali lwange kati simanyi kabaya wannaleero oyo nze simumanyi kabaya wammwe nze simutegeera owammwe amuko tosobola kumpa mutwalo gumu kitundu twandiyongeddeko kale naye kitaba kyamaanyi nnyo nnyo ne tubako kyetwongerako babitaddewa ebiki ebintu ebya ani byoleese uwa zono yakubidde ati ogambye okwongerako nze mbadde manyi oyinaongerako ku sente muko maama ekyamazima kiriwo ekiti Shakirah ezo sente zenninawo ze mba nkozesa ku yidi zoba okozesa kati nkozesa eki Gumanyi. Ebintu bino naye mwana gwe njagala ojjukire wano ku Easter nga weejaga kubanga lwali lwange leero luno nange luno nawe weejaga kati nejagira kugumu kitundu ate nze gwe wanneejagira nze okimanyi bulungi sikola kyali sitokimanyi nti nsiba wano kwoleza ngo kati siimaze nkuwadde kati guno ogumu ekitundu nguleko okimazima ne kiro y'omuceere tejjamu kekkereza gabanyamu nkoko bwotyo gwe tetenganyolayo bwona okikwasaganya enkoko ngule ya nnya gwamanyi nze ate nze nsiinako olutalo nze siinaako olutalo oyagalaki lindako mpaka 5 ziri nze ngenda kukulaga tegedde wakati bino nze kati kanzire mukyalo alaka nawe todda mukyalo tuwa sente nawe tugende mukatale bandabire muko wangi nakola kimbo ate nkoze eki mpa sente ngene nsobole zizo kati ate zizo zitandika okkendeera